Eby'abaana ba ghetto tebiggwa. Wabula kigenda kuleetera Pallaso okwekweka mu nju. Lwaki ate nga ye yasinze? Anti nga buli walaga bamunoonya. Yalina wiini. Ate wiini eyo gye mugamba tekitegeeza nti okumukuba nti ghetto zaazikidde nti oba zakkakkanya. Wabula baakasusa ejjinja mu nnumba. Omanyi obulala nkomo? Gw'olabe kye bamukoze? Ekyo tusooke tukizze ebbali. Ffe bitono nnyo ekyo ku ggwe kye walabye. Bitono nnyo ebitutuukako mu ghetto. Kati oyinza okugamba bamukubye empi ng'ate baali bamukubyeko bbulooka. Naye nze sijja kuwagira nti tukubagane. Ng'omukulembeze ayina okujja yeetondera omulenzi. Bw'aba tasobodde kukola ekyo simanyi banaataawuluza lutalo olwo. Lukyagenda mu maaso. Olutalo lugenda mu maaso. Ate gw'oyinza n'oddulaba ng'olutaliiwo abaana abo ne basirika bati. Ne tobayita basiru. Basirika naye nga balina ennooma zaabwe ku mitima nga basirise nga bagake tunaagwa ku Pallaso. Ate kati ayongedde obuzibu nti kati ku gaali ebadde etambula ne alien skin kati bagenda kutambula nga balina ensonga. Ayagala poloti 5 ku 10 nga za byapa ziizino Buddo Kisozi ku kyalo kye bayita Sumbwa. Ebyapa weebiri amakubo malungi ate we ziri wakuze osobola n'okukolera Kampala ku Sunny Town eziriraanyeewo. Naawe ayagala poloti ez'essente entono nga za ndagaano 5 ku 5 we ziri essente Mabukasa, Wakiso, Bombo n'ebitundu ebirala. Kubira nannyini poloti ezo akubuulya essente n'ebisingawo ku nnamba y'essimu gy'olaba wansi awo, temuli bbulooka yenna. Gwe ayagala cakes eza buli kika n'okuyiga okuzikola, Morris Cakes and Bakery Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Balina donuts, bread eby'omulembe. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku nnamba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keeke kutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etali ya ssente ate ng'egenda mu kifunda, tewunya ate tenunwamu. Oyina ssomero, oyina ddwaliro, mizigo, maka. Kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku nnamba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro, ku lubalaza, mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna ky'oyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road, kossa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Aba Pallaso Tiles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate naawe agula kamukamu. Balina engoye nga t-shirts, plain n'ezo ziriko ebifaananyi, sweater shirts, jeans, shorts, capes, unisex pants, jumpers, MCP, branded stockings, sweaters, kossa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp. Naawe ayagala okuderivalingira mutegeregana. Omulungi atulaba tuli mu kisenyi wano mu ghetto. Ezimu ghetto enkulu mu kibuga wakati. Butereevu eno yegatta ghetto zonna. Zonna ezeetolodde. Mu Kampala wano ghetto yasooka okuba ey'amaanyi. Yali Kisenyi. Yegatta ghetto ziri endala Katwe, Kiwunya Naakulabye eyo. Nga bw'ozimanyi ghetto. Nateete, Mulago, Mabega eyo. Bonna bwayise. Ne Kamwocha wonna yeetwala. Ye yali yeetwala naye lwakuba kati Kamwocha yali ambukamu. Olw'omukulu. Okay, kitegeerekeka. So tuline ghetto president omwami Kabaya ali ku ground wennyini we tumusanze. Akitegeeza ensonga zigenda kuba nga ate zitambulira ddala nga we zirina okuba nga zitambula. We twogerera ghetto yafukamidde omwana wammwe yalabikidde mu katambi nga bamukuba alien skin. Bamukubye kituufu bamukubye. Tewamulabye? Tekitegeeza nti okumukuba nti ghetto zaazikidde nti oba zakkakkanya. Wabula baakasusa ejjinja mu nnumba. Omanyi obulala nkomo? Gw'olabe kye bamukoze? Ekyo tusooke tukizze ebbali. Ffe bitono nnyo ekyo ku ggwe kye walabye. Bitono nnyo ebitutuukako mu ghetto. Kati oyinza okugamba bamukubye empi ng'ate baali bamukubyeko bbulooka. Era n'asigala nga mulamu.
era nanyumirwa nga bulijjo obulamu. Kati MP si nsonga wabula nga bwe genti yalinnye mu manda, yalinnye mu kyoto. Pallaso yalinnye mu kyoto. Mbeera kyawo gy'olaba kati gwe nga pulezidenti. Kyensuubira ekiddako sinakusuubira, kyenkakasa kino nkikakasa nti tebiggwa bityo. Eby'abaana ba ghetto tebiggwa bityo. Wabula kigenda kuleetera Pallaso okwekweka mu nju. Lwaki ate nga yeyasinze? Anti nga buli walaga bamunoonya. Yalina wiini. Ate wiini eyo gye mugamba. Wiini waliwo okuvumbiikiriza ne bajja obadde mu bibyo wagenze kulaba ka girlfriend ko. Ekitegedde tewayagadde kutambula na bakyalibo. Oba ozungazunga n'ojja ogwa mu bagezi balinga 6-7. Tolina kyakkola. Ekitegedde ne bamufundiriza ne bamutuusaako ekyo kye bamutuusizzaako. Naye nadde musuubira okuzzayo ko kapanchi nga watatya ddenja. Ssebo n'awanika buwanisi. Ffe tulina enkola gye tukolamu mu ghetto. Tisinga oba weewulira munno ne mukaayana ebbanga eriwera. Ffe tukola lingi twetooloola ne tutuulawo ne tusirika abalyandasi waabwe abanywa akayaga abakola ki. Mmwe ne mutandika okwekuba, okitegedde? Omwewulira. Ne mukubagana teri kutaasa. Kakati bw'okoowa gw'owanika n'ogamba mpoye mpoye n'onaakukuba apoyerawo. Ekyo nga kiwedde. Kakati oli engeri Pallaso gye yakikozeemu yakuvumbiikiriza. Yamugwiridde. Kwegamba yamuswamye, yamukubye swame. Era n'afuna obuwanguzi. Tewali buwanguzi awo, kati mmwe mugenda oleetera oli ebizibu. Buli lwe mugamba nti buwanguzi mwongera okuleetera oli obuzibu. Ate ng'ekyalibadde nti kyalibadde kukakkanyamu n'ebibuuzo bye mubuuza nga si bizito bwe bityo. Kubanga kati awulira ekyo, omwana wa ghetto awulira ekyo, gwe kyogamba mbu yamukubye n'afuna obuwanguzi. Fala kati ffe bali abo abalenzi ng'abo ffe tubalabanga bafala nga si wa mu ghetto. Oyo omuboyi ffe tubalabanga bafala. Pallaso. Kakati gwe bwe tukulabanga fala ate n'ogezaako n'okola ekintu ekyefaananyiriza bwe kityo ku mwana wa ghetto ne bw'odduka n'ogendawa ate ffe tutereka ku mutima. Wabula ng'ekyangu pozi yeetonde mu nnaku ezitasukka 2. Pallaso yeetonde alina okujja yeetondera omulenzi. Bw'aba tasobodde kukola ekyo simanyi banaataawuluza lutalo olwo. Lukyagenda mu maaso. Olutalo lugenda mu maaso. Ate gwoyinza n'oddulaba ng'olutaliiwo abaana abo ne basirika bati. Ne tobayita basiru. Basirika naye nga balina ennooma zaabwe ku mitima nga basirise nga bagake tunaagwa ku Pallaso. Ate kati ayongedde obuzibu nti kati ku gaali ebadde etambula ne alien skin kati bagenda kutambula nga balina ensonga. Soko kinjawulira ekyo ekibaddewo luli be mubadde mulaba ku luli ng'alwana ne babbawunsa kati ate kigenda kyukamu. Ogenda kuba obiraba. Anti naye luli bwe mwambuuza nabagamba nti kino kitandika butandisi. Wankubiramu awo ekifaananyi kitandika butandisi. Ne kakati n'ekizibu kye simanyi kwe kyavudde. Simanyi Pallaso yavudde ku ki n'akubona nti oba babadde n'obutakwatagana n'ekyo tulina okitunuulira. Anti mbu ono yayogerako ku Pallaso abamu we bagamba kati naye era byali byakusaaga wotunuulira ka vidiyo. Pallaso tebamwogerako. Why? Simanyi. Kati awo muli bakyamu. Kuba bulijjo bamwogerako ne tutalaba mbeera weeti. Kati gwe suubira kino nti lukoledde. Olangiridde nti lukoledde? Nze sirangiridde nti si kyenjagala ndi mukulembeze. Ate nawulidde nti ne Pallaso mukulembeze mu federation. Vice President akolanga. Deputy Vice President. Deputy Vice President. Ate kakati awo ate bicyankalanye bucyankalanye. Kati n'oyo mukulembeze era. Oyo mukulembeze be babakulembeze ate be baleese. Omwana gwakuba. Omwana ava mu ghetto aleese ensonga. Okitegedde kye yalikoze. Kukuuma mwana oyo
namuga tukoleyo n'akayimba nze kyembadde nsuubira si kumukuba si kumutankuula gwatankuula mukoowa ate anti adamu wassomo boyige teri kuyigaawo waliwo okigola baki teri kuyigaawo wabula ndabanga Pallaso atayagala bayimirira mu kkubo lye tugambe oba waliwo n'obutayagaliza wayinza okubaawo obutayagaliza nga bamukola ekyo nti ajja kubeera ku mugaati mulimu abantu ng'olwedde aba n'omutima gwe mulinga si mulungi n'ekyo tunyinza okukisuubira naye nze sijja kuwagira nti tukubagane ng'omukulembeze mbadde njagala Pallaso mu nnaku nga 3-4 nziremu ndabeyo akatambi akalala nga balina alien skin amwetondere kesi bagirese ku mmeeza yo ng'omukulembeze akulembera kyembadde nninda weebale kukyembuuza kakyanga bitandika mbadde sinnafuna musango gwonna alien skin tanalooperi president mbadde nsuubira naye ajja ayinza okujja kubanga sinnamanya naye akyasirise olw'ebigambo bye mujja mugamba mbu baweenize ekitegedde kakati osanga ate ye bambi bategeka mu kusirika nga bategeka kujjawo kiri Pallaso ye kyayinza okwerabira ng'ekyali badde ekyangu nga tebannatuuka ku kiri kye balowooza kukola Pallaso adduke bunnambiro agende yeetonde wabula bw'ateetonda naye ng'ate nkulayirira alina okwetonda ng'okirabaawo kati geto zonna zitunuulidde Pallaso bakutte ku mwana waabwe ow'omu geto kakati olaba ffe wano poliisi eyinza okujja abamaama b'omu geto abakulu abo abakadde ng'omwana oyo bamumanye nti musazi wa nsawo naye ng'akulidde omwana wa geto ne bagamba sinamubbi mumuleke omwana okitegedde bamaama ba geto basobola kwega balwanirira omwana waabwe geto kwegamba yerwanirira yo nga olw'okuba nti ffe twasigala awo bwe tutyo twabaleka twalekebwawo waliwo kirasi endala waliwo ne kirasi y'ab'omu geto tunaatera nazimbibwako kikomera batutereka ebikomera bagamba bo tebasala kujja Kampala baseewo ekkubeeri erigenda mu site kubanga ate engeri embeera gyerimu kati ate akawoga abaana bakanoonya nalo gwe tulaba nga nagamba era ebintu byeyongedde obubbi bweyongedde abaana sayizi bweti bakuba bakuba kakati amagezi gemuwa agenda yetonde kyekiyinza okukakkanya embeera ng'omukulembeze ate ne federation eyagalibwa abalala okitegedde wabula bw'atavaayo n'eyo gye bamutadde okukulembera eyo singa ate ne federation esirise singa bamuyise eddanga ye nga balina kye batugambye akwasa empisa nawulira nina loozi sinawulira bwamuyita basirise obukulembeze tebuba butuufu njagala nnyo ekintu ne kituukaho omukulembeze yangu eri abantu bw'obuuze kiki okitegeera bibadde bitya okikubyemu ttooki lumu kati singa Kenzo yasituse dda n'alisinkana alien skin Kenzo ayinza okugaana n'agamba owaayi kiki kati ate okitegeera ndaba ate oli artist yeeyisa bwati okitegeera kati tuyite gundi temuba na mbeera eyo Kenzo weetondere mumanya gundi weetondere omulenzi okitegeera wabeewo enkolagana naye basirise nga sinnakuta president gwe woolaba engeri alien skin gyakolamu ebintu bye noddayo n'otunuulira obulamu Bobi Wine bwe yatambulangamu nga mu abamuwerekera olaba birina engeri gye bifaanagana alien skin asobola Bobi Wine w'enkya alien skin okufuuka Bobi Wine w'enkya olwaleero ali mu kifaananyi kyekimu kyekyo yeefaanaanyiriza ekyo kyogambye naye waliwo ekijja okubaawula kiki ekijja okubaawula mesagi mu nnyimba bwe tuba tugamba nti omusiko ono yalifaananye leediyo ne tugamba ani ayinza okufaanana leediyo ne tumunoonya ne tugaa gundi nti naye ate ayimba atya
akawoowo keekola avunka lwoba ennyikira ekitegedde ne tumanya ono ajja kufaanana ono kati alien skin muyimbi naye n'oli ate ebibyo ebirala nnyo meseji zaawukanamu sigamba nti oba muzalawa nti ayimba bya alien skin okukompeyalinga muyimbi mu sitayiro zeezo era tuzizinira ddala mu bbaala newa ne kati waliwo ekyawukana meseji oli engeri gyakikubangamu meseji noono gyayise era nkubiriza nnyo abaana abo okubuulirira abantu ennyimba kuba music okubuulirira tagenda kuggwawo kyova olaba olwaleero bagamba bandi yaggwamu amaanyi misaaki n'abagaana edda ensonga yiiyo bagezeeko nnyo okulowooza ne bw'abalaga abeemu meseji tuzine bwe tuyiga okitegeera yaman omwagala tuyitaawo otherwise kyekya Bobeni ekifaananyi tomulabawo akirabika bulabisi yeefaananyiriza alabika ekyo ate abo mu ghetto ffenna era twefaanana gwe bw'okitunulamu asingako munne kano kati buli gwe balaba yafaanana nga nze nga bamuyita Kabaya era nnyinza okugamba mu mannya agakyasinze okwetuumibwa wano Kabaya teri wajja genda n'otasanga Kabaya okitegedde kati kyekifaananyi ekyo kyengeza okula baddembera okuyita alien skin Bobi Wine okitegedde ne bwe kiba kigana ate era bannaera nkinneewunyisa ekituufu mu mannya agakyasinze okwetuumibwa wano si kwewaana erinnya lya Kabaya balyetuumye nnyo ne bakulita jangu olaba ono Kabaya naye era aba bakulaga nalowoozanga oluusi nti oba nti oboona bantwalira mu kifaananyi ekibi ti buli gwe balaba eyakubwa nakubwa olumu ne kinyiiza okitegedde bayinza okukulagayo Kabaya ng'ate ye wambwa nnyo ekitegeera ng'ate ye Kabaya nnyo nogaye mwana ono kitegeera okitegedde kati bwe buzibu bwe nasaana naye ng'erinnya mu bantu Kabaya geto yo wagiwamba era gwe president nze president era nomala oyogera omulala wano mbu ye president wamma kiggwa abantu bennyini obu Kabaya geto nozamulya geto eyogedde yo tuli kuggwawo ngawo muwulidde agambye ati buli avaayo agamba ki anigenda kuba Kabaya otegeera kati erinnya lyolima ne mukyalo ewaffe ejjanga tumanyani Kabaya teri amumanyi ebutamanyi teri amumanyi niwogenda namwendwa teri amumanyi tumanyi Kabaya kati wemumusanga eno ng'ayitamu agamba ye president tasobola kujjayo Kabaya tani? Yes, Kabaya. Kabaya nze gwe mmanyi. Ate abalala bagamba nti ba ghetto president. Sibamanyi abo. Yes. Sibamanyi nze manyi Kabaya. Manyi Kabaya. Lwaki mumanyi Kabaya? Emyaka ze maze 5 mu kisenyi manyi Kabaya. Ghetto president. Era ife tukulidde wano eno batumanyi oyo Kabaya. Bukyamantu tumanyi nga muntu bwa bulemu. Abantu ba ghetto mubaamu ababi naye ate n'abalungi mwetuli. Ekitegedde totunuulira nnyambala okitegeera endabika gwe n'okuba munda omuntu n'omukuba mu ttooki n'omulowooleza ky'oyagala n'ogamba ekyo kyali olw'okuba omulabi afaanana ati bantu ba ghetto bawuliriza nabo bw'oyogera awulira naye waliwo bye tutawuliriza kati n'ekirala bannaye tufiibweko mwana generation ziri tezisomye naye kati olwaleero abaana babayambeko gavumenti eveeyo
President byagamba eri nti byabwerere eno batusaba ssente bwe tubakwata ne tubakuŋŋaanya ne tubatwalayo batugamba muleeteeyo ssente kuba ffe tufuba okulaba nga basoma era n'otwala obudde n'obakwata abaana nga 10 n'ogaana ekano katandike n'ogenda ku Nakivubo bbulu oba ewantu munnange emboozi gye bagamba eba ndala bikyuka ku by'omukulembeze byagamba ne byensanga wali. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe tuyine namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.